Boyogera ku bantu abattiddwa abatutumufu toyinza kuleka mabbali bakulembeze b'abasiraamu okuli Sheikh Mustafa Bahiga, Hassan Kirya, Dr. Muwaya awamu ne Majja Muhammad Kigundu nga bano bonna battibwa n'amasasi abantu abaali ku pikipiki wabula nga ne gye buli kati teri gwe gwali gusse mu vi kwabo abaakwatibwa ku butemu buno wabula abamu ku baakwatibwa baayimbulwa nga tebalina misango abalala baasingisibwa musango gwa butujju bwa bigambo nonno abamu ku abo abasimattuka okuli Isa Musa Mubiru, Yusuf Sentamu Kasibante, Muhammad Kalodo Kasibante ne Ismail Sentamu nga bano bajjibwa mu ggwanga lya United Arab Emirates oba giyite Dubai baddukidde mu bannamateeka baabwe abamu Weman Company Advocates nga baagala gavumenti ya kuno Ssaabawabi wa gavumenti awamu n'eggwanga erya UAE babaliyirire olw'okubagulako emisango gye batayinako bujulizi n'embeera gye baakwatibwamu n'ebintu byabwe ebyayonoonebwa. Nazuula nti ate tewali musango ate waliwo ennaku bbiri n'aleeta omusango omulala. DPP alina okunnyonnyola lwaki yatuteekanga emisango ng'ate bw'agijjawo bw'ateekako emirala. Embeera gye tulimu si ya bunkenke olw'ensonga nti obutambula bwoti n'owulira wekanga bwoti olina kutunira bwati yono gwe nalaba ku TV ng'akulabira mu mbeera ekyamu naye ng'ate wadde empiso tegikwatanga kufunira bantu. Embeera gye baalimu ne gye baalaba ennalufeenya nayo tebagyerabiranga. Complaint ze mwawuliranga nti tusanga abantu mu Kalikaliva Nalufeenya eri bweti wano River Nile wegatta awo amazzi bantu ne batuuka okukola lipooti nti waliwo abantu abagwa mu mazzi ne mu mazzi omwo ne bafiiramu naye ng'abantu be bagamba abafiiriddemu babajjamu ne babasanga n'amasasi mu mubiri abamu ne babasanga n'ebiwundu ebyebiso. Nalufeenya mubi nnyo ekifo omuntu kyatateekwa okubeeramu ewali abantu abatali nga bantu. Entiisa eri Nalufeenya nzibu nnyo. Nze gano amaaso ge mulaba gaali galaba nga tegeetaaganira wuli nasibwa ekiwero okumala essaawa ndowooza nga 7 nga tekiva ku maaso ne bannange bano be mulaba nensibwako enjegere ku mikono ne ku magulu ne bagatta. Eyali omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Afande Kale Kayihura naye bamuyinako ebibye omuli n'okubagulirira okw'obujulizi obw'obulimba ku bantu abalala abakwatibwa. Naye ekiro natwalibwange naggulu n'ensisinkana omukulu wa poliisi gwe bayita Kayihura kiro ssaawa 9 naye nga Kayihura aneegayirira okuweebwa ssente empitirivu okuweebwa amayumba okuweebwa obukuumi n'okunzijako emisango gyonna mpa obujulizi obw'obulimba ku bantu abakwatiddwa ku misango gye bataakola basibu. Batulese naggulu batulaze omukulu wa poliisi nze okumulabako nga ndi musibe mu ntiisa ey'ekitabo n'akubuuza ebigambo 2 n'agenda takukkiriza kumunnyonnyola. Munnamateeka Fred Mwema atangazizza ku buvunaanyizibwa obumukwasiddwa. Ku ssaawa eno ekikulu kiri nti baluwa eno ewandikiddwa egenze ow'omukulu DPP bamusabye mu nnaku 7 abannyonnyola. Isa Kigongo kulwa Channel 44 Olegula.